omalira obudde ku makula she's happy Chebwanje income eyingira omusala gwange tegukyukangako okujjako gwongerako tugende tulye ku kyemisana. No, I'm a good employee. We know. Bano batwongeza emisaala as sold. Batwongeza emisaala ne gweyongerako ng'okosezza data wanusu ebyo. In fact ne bakuweereza ne ka warning 70%, you've used 70%. Nze sikafunanga ku simu yange. Kati sikerangako nga sina airtime, sikerangako nga sina data. Omusaala gwange gujja kitegeeza emmere gyeri. Ate nkola I'm happily married. Kati minding Makula's business teyongerako income yo, tegulira data, teyina kyekugattako. Waliwo abantu nno beŋŋamba nti bali ku YouTube bafuna ssente nga banvuma. Go ahead ofune ssente. My cup overflows. Naye essente ogenda zikozesa ng'ozifunye mu mbeera. Bwe nva ku Makula minding Auntie Sue's business, you're wasting your time. Time yemu eya Auntie Sue eyamakula ngikoleramu nze ebyange. My purpose in life, Katonda yambere ku salt, I'm working, kumakyankera nezia nenkola. Eddako is to love my husband, I'm doing it. Kati gwe time yemu gyenkoleramu ebyange tokoleramu bibyo. Oli kugwe akwongera fame. Tugenda tuka nga fembi tuli 40. I have something to show. My husband will stand somewhere agambe I'm proud of my wife. Gwani anakyogera. My children will stand bagambe we are proud of our mother.